worked in 3 marriages. Nkera kumacha nga nobye. Ne noba. Nze noba. Nigga, I have gone. Nebo nga Junior come back, I don't. Mba nobye. Nga nyende walala. Nze ni mubantu migration. Bajipiripiri wa bongo. Biendiko. Nze noba. Nanobye danze. Toda mkumbulira bya kisiru. Mbo simanya, mbo you think about me. Junior, to think about you. Tumbavu. I enjoy Gabriel. Mbo Junior. Oja kuchiraba. Toja funa mukazi alinganze werimba. You are lying to yourself. I will get. And say in a 1.5 billion people. What makes you think you are special? Neno sango muntu mbwali maziga. Junior, era, banchaye, nzera banange, ono mbadde mwagala, mukwano zukuka. Va mu biroto. Pack your property, go fumbo buganye. Lwaki wesiba ku muntu? Omuntu akuchitingako. Omuntu akulaze takwagala. Nobody teri muntu akuchitingako nga akwagala. Tekiri yo munsi. The moment a person cheats on you, run, duka. Ani akulimba. Who doesn't value what it takes important? Waliyo kirabyewa. Mbwo muntu tawa kitibwa kyatwalanga kya makulu. Omuntu nga ato mukyalo okwenda aba akumanyidde nnyo. The moment you find your wife cheating, run away. Aba yakukyawadda. Nze kubulidde. Ekyo bakiyita devaluing. Omuntu katayina value gyakubalamu bebenda. Nino osanga omusajja bamwenzeeko aweza mukazi wa mwagala. Omanyi Junior, teri mukazi atenda. Werimba mukwano va mu biroto. These are decisions to beautifying people's choices. When a person has taken a choice to live with you, tewegayirira. This is choice. Omuntu asala wo kwenda. Eba choice ye gyaba atutte. Aba yakwebuzizako. Wali yae akwenda ka akwebuzako. Tikakati mune mukazi wange olaba nyenda kuchitinga. So when a person doesn't ask you about his course of action, it is stupid of you to beautify his actions or actions. In the beautifying abantu bye bankoze. When you treat me bad, say bulimba. Ti maybe oba yampisiza bwati kubanga. Don't put a reason ekitu kirabe nga bwe kirina okuba. Singa bw'oyagala kibeere. Life eringa bwe erina okuba. We all want to get money. Ne circumstances tezitukiriza. Kakati is stupid of you okubeera awo olote ebiroto ng'oli sudiru. Instead of living your life mu vicinity zo. Kibaza abantu bampise ebweru. Junior jangwe UK nkole yoki to be there to take photos. I no longer live a life of photos. Njagala kyebayita liyo life. Pirimbulamunga bulamunga bubwo. Kyekimvugiza spasio yange. Bangi nnyo balina benzi. Nesi zange. Ekitali kyange si kyange. Kane yagalire mu kyange. Shiba nga maliriza. Ebyo byenjogedde bya bwongo. Abayina amagezi mu bitwale nga byansonga. Byenva okwogera. Those are words of wisdom. Omanyi Katonda tachajja atuma abantu. Most of you mwetadde mu bizibu nga mwaba byetaddemu. Oliawo obonabona n'abantu. Omuntu omusika tajja. Ne wabanga mukwano gwo nga akulumya omutwe mu blocking. Mu blocking bwotafuna courage kola kintu. Abala bajja kyekolera. People are going to use you. You must be courageous okumalako n'obulamu buno. People are hypocrites. Abantu baseka nete baseka.
ate ennugu yonna jealous etandikira ku bintu byotwalanga ebitono oyinza okugula engatto mukwano gwe all jokes start with jealous mukwano gwe juniya kati bino ebigatto byoguze byaggwako dda ninga akyogedde out of nnugu abantu abatako appreciate nga tobeetaaga. A person who doesn't appreciate the little you do for them, you don't need them. Omuntu akwagala ne bw'omukolera akantu katini ajasiima. Naye atakwagala ne bw'oli mukolera ebintu bingi, he will not appreciate you. Kyubulanga abakazi bangi babazimbidde amaka, mukyala ne bamuwa ennyumba nga banne tebaziina. Omusajja bambi n'agezaako amwe best life nenga tasiima. Bano obutasiima muzimu mubi sitaani mwayita. Abantu bejjeeko banne muyiga okukyawa abantu. Abantu abamu ekibabonyabonya muyina ekisa kingi muyamba nnyo. Noyamba ekisa ekingi kissa. Sometimes you shouldn't be, but you are very kind, you'll die. Ensi gye tulimu abantu bayina ettima. Omuntu labereyo n'akuwalana naye nga tolina kye wamukola. Nze bangi nnyo mu mpalana naye nga mu butuufu nabakola ki? Nursing. Mwe abampalana nabakola ki? Sirya wammwe, temundabangako wammwe, mu bizibu famire yammwe byeyina sibanga namu. But you find the people. Junior yantama naye nakola ki? What did I do? Okujjako obuli bwenko obukujjudde hypocrisy n'obutasiima. Ninga abantu babakola kibe muwalana. Omuntu n'owalana omuntu nga ne bw'ayise toyagala oyitewo naye yakola ki tokiina oli kumpalaniraako. Kati olaba oyo omwana olaba oli mu bulamu bw'abalala muwalanye nnyo abantu ekiteetaagisa naye nga tewali kye baabakola. Nempalaniraako ebigambo ne bifuuka ebigambo ne musala ku bantu ebigambo mu butuufu nga naawe kimanyidde ddala si kituufu naye n'okitambuza n'okijja ku muntu. Okola naati omuntu gw'otalabangako luyale nga tomulabanga. You have never even shared a seat. Abantu abamu kimanyi mugenda kufa nga abantu abamu temuba meetings. When you haven't met that person, lwaki mutunyanya ebibi by'abantu? Lwaki temutunuulira ku birungi bantu bye bakoze? Every time for you are negative. Onoonya bibi. N'ebirungi weebiri mubisiimeko. Abantu bangi bakoze ebirungi mu ggwanga lino temuboogerako. Buli kiseera bibi. Onoonya asobiza abalala. Teri muntu ali perfect. Oyo Katonda tamukolangayo. Nobody is perfect. Love people the way they are. Yagala abantu nga we bali. Buli omu alina ebirungi bye n'ebibi ky'oyagala ky'ojjofuna. Nze nakoononya ebibi mu bantu. Naye abantu bajja no ne bandeetera eŋŋambo. Wisdom oyo. Isibayamu wisdom oyo. Akogerako bw'ati. Kakalamu omulaba. Kasuku akola bw'ati. I stopped looking for bad in people. I now look for the good they do. Kinyambye nnyo. Kinyambidde ddala okuwangaala n'abantu. Naye bw'oba onoonya bibi tolina gw'ojja bbeera naye. Abantu abamu temulina mikwano. Mwabejjeeko emikwano. Abantu bakubeereddewo. Buli woofiirwa bajja. Ate n'obayisanga kasasiro. Buli omu abantu bamubeereddewo wano. N'abantu bakwano bo bayisanga kasasiro. Obakozesa w'obeetaagirawo obakubira. Manyi waliwo abantu mu bulamu nga wabafunye ebizibu bwakubira. Netayinza kugamba nti kankwate essimu eno nkubireko muntu ono. Abantu mubeeta wobeera mu bizibu okubira abantu. Tonoonya ku banno. Toba gundi yasuza atya. Mubeerako neya time mumumala mu bya kisiru onoonya ŋŋambo kwogera n'abakuwalana. Why don't you consolidate those you have? Abakwagala. Nenomala obudde bungi gundi yakwogeddeko ate bano abakuliko.
bobadde nabo bakwano bo abamu muvudde nabo mwasoma nabo ne wafuna ku sente tokyagambwako bw'omala okufiirwa ng'otandika gundi saamulaba ne gundi saamulaba naye bo bwe baafiirwa wajja nga tonnaba kubabuuza gwe wafiirwa nti tebajja bo bwe baafuna ebizibu baakulabako bo bwe baalwala wabalambula n'olumala ng'okola conclusion ensi eno mbi ne gundi n'atajja kundaba gwobalambula lwaki obulamu olowooza nti buli kuggwe lwaki olowooza kyekikyo kyekikulu ebyabalala tebigasa banne mulambula abalwadde mukwano gwo aba yalwadde afunye accident mulambule tekitwala ddakiika nnya kuyitayo mu ddwaliro ne mukwano gwo n'alwala ali wali nakasero okolera ku parliamentary avenue tolinnyanga nayo bw'amala okufa ng'ojja weekaabya kale bannaomwana oyo twasoma ffenna that mugjewo obuli bw'enkwe. People stop being hypocrites. People stop being hypocrites. Nobera n'amasimu oyina kolologo mu simu ejjudde emikwano tobaweereza na ku message bw'oba weetaaze bw'okuba halo Junior kakati nno munnange mbadde njagala kugula TV naye munnange gwabimanyi kaka TV ekuleese without that you don't call me. So leero bambi wandifunye ko ya time n'okubira bakwano baba kubeereddewo mu bizibu byonna by'oyiseemu mu nsi eno beerako n'ekitabo kyo mwowandiika amannya g'abantu nogati uno tamale wange wakukido gundi ono wange buli kizibu abaddewo twafiirwa yajja n'aziika waliwo ebintu bye mutwalanga for granted nate nga bikulu mu bulamu. So nga maliriza live y'olwaleero ngiveeko nyene nkola ebirala. Shiba yavuddeyo ne yeeyita iPhone. Shiba ebintu ebyekisiru biveemu Shiba ebyokweyitanga ebinyanya ffe ekintu kye twagala vaayo bbeya nnako omanyi Shiba ekyali kituganya okuwagiza butiitiizi Shiba oli mutiitiizimu kati ebikuyisa iPhone nti bali Nokia ebyo tetubyagala. Sindi yavuddeyo yakubye naga tomanye kuyimba vaayo omwambalire ffe bye twagala va bintu ebyo by'okuyita around the bush. Shiba bw'oba ebintu wabizzemu tobisobola wandibadde osirika ffe ne tukwogerera. Shiba oli mutiitiizimu vaayo bbeya nnako omukazi mwambalire omugaye Sindi dise gwataki Winnie Nuwaji we kyamwambalidde oyo Winnie Nuwaji oyo brand master tanwa guteesera yavudde namuga Sindi that should be the gradinga. Shiba ebintu bye tubikoye sibanyaze ndi iPhone sibanyaze ndi afopeti sibanyaze munda banze ndi nika bali simanya ndawe va mu bintu bya beating around the bush. Bw'oba oyingidde olutalo Shiba lukuyingire mwogere erinnya omugambe sindaleera baby nze Queen kama jango nkama ondabe omugambe olimbalaasi ozaala omwana gumu omwaka Shiba fudeyo ebigambo gambawo ebikangakanga naye bw'onaddamu ebyo sibaze ndi iPhone kati oli iPhone kikaki tuli ku iPhone 14 Pro Max. Nze saa abantu batiitiizi wamma nze nyendamu okuwagira omuntu nga maze otegera nti you are fire. You must be fire ng'oyokya bw'oti uyingire Sindi tugaye nti yes our girl Shiba our girl naye kati oli mutiitiizi naawe so tobiddamu ebyo mbu iPhone siba Nokia kasasiro mwambalire omuntu mwambalire wasalawo wandibadde osirika Shiba ne wasalawo okumwambalira. We are at a point of no return. Nze seche tubanga Sindi mwagala Sindi teyeerya ntama fire Winnie Nuwaji fire akikubawo nga bwe kiri saa kuwagira muntu ayita wala nze ndi iPhone kati oluddako tugaye nti oli fridge. Shiba njagala okole press conference nga fire
va mu byamayumba sibabiki nke baby girl gwe ba Nicki Minaj tobalaba fire brand newo nabanga choze ni beki buli akulinya ku ngatongo osirika sivanga saya kuwagira bintu bino bwe kitera kipalaso bwe kyavayo ne kyetonda kimazo kubaliye ni tukiwagidde kyetonze mbaliye ni nsonyiwa siba tubikolanga bobo yingidde mu lutalu yingira yoze fire nguyucha nafo bali wotuga inti ya kwini kamaze va mu bya iPhone siba Nokia ekyo kipalaso bwe kitobe kyatukose byekisiru naye yakisasulira nyavula. Don't take for granted people have palaso ageza kubyali ni skin ebimwe ate kimaze kipalaso mbubambi munsonyiwe wetonda ki ani yakutuma palaso yalina kudda muganja alien nja kuongera awoka gemateeka agafuga entalo you don't enter wo ate no banange omutima gotidde yingira lebango mugenzi isima yali anyumira nga fire ekisituluimu akwambala kuisa mwegali tegatize dunia nangira ndi fire nze waliwo lutalo lunema okugusa mpozi nga sinna kutuula bulungi nnyo ku live so siba kwine kama boba tobisobole tugambe wininwaji yasetinze 20 kati tandikirawo situagala bya Nokia mga isindi saa kumanyira I'm the bitch herself nafa bawagizi botudemu kumanyi n'omukazi olinga amutya oyita wabali ani abikutaddemu siba ani abikutaddemu todduka siba todduka manyi gwe nkumanyi oli mutitizi siba oyizo kugenderawe South Africa todduka kakati kyoli mukifanagana n'ekya personali yeni olwedde mwekubye dentisa fe bafani tuli ku tuliga no kipalaso kyagenda wano nze kyobulanga njagala nnyo kamiliyoni teri kabadi kamiliyoni katandi kane kamwocha kamiliyoni muzanyi wa bubadi poziko kana akokulwala ko kale kabadde kamwochezaamu kubanga eddwaliro tumulaba afuluma kagali alinge yakaguze ebweru etuge omulwadde ono kulwala kwa kamiliyoni ennaku zino tetwakutegedde bulungi twamulaba ali Canada ku festival mbwali bubi tugenda omulaba bamusikumira mu kagaali kali abuno obuvuga luggage ku airport tukayi kamiliyoni atukoza atya tetulabawo omusawo tumulaba emergency bamuvuga bamufulumya ngera omuntu woba otudde mu kagaali ng'olina kyoyagala okuyisaawo niwe kamiliyoni yazaza nnyo obubadi over the years nga tewaliwo kabadi kamulakidde era palaso simanyi lwaki teyamwebuuzaako wano kamiliyoni yakuba n'ogenda ku CPS omulope nga fayiro gyeziri alina kabadi namba Jose Mayanja tekuliiko n'egyo mulamuzi gye yali awulidde bw'ogenda ku CPS okulopa kamiliyoni wano ku police put your file there and go. You have come to Nani, you have come to report who? Konze Jose Mayanja. You mean this man Chameleon? Who has he beaten now? Ndabasirikale obogira. Now who has he beaten? Well, you have the file already from the DPP. Yes, bring it here. Now put it kabadi number. Eriko Jose Mayanja. Put it in that cupboard and go. We shall call you. Teria kubira. Tia police. Teria kubira. Chameleon inga kubye bantu. Nobody. Oba emisango jibulira wa I don't know. Kulya deposit. Kuba bano bonna babbawa yabakubata. Oba producer. Nobody. Kati palaso nebe yali atandise.
yes nze Chameleone yali yankubiddawe makindi Wisdom kaisi ya nyamba mbona mgambo mbali ya deposit n'atayimba yali munyivu nnyo nenga tukwagala nnyo legendary Jose Chameleone shebo kulikayo mu festival gwe musician kama Uganda yakubye festival ebweru ekyo tukikwagalira ebyo kuyimba byo bimanyi naye byaka discipline Chameleone n'empisa tebakwatagana nekate noko zino yagenda abivaako sami akyaliyo mu ddwaliro abantu beni yupi mwaganira ddala okupostinga sami wadde kaposti kamu embwa ya Bobi Wine Dido yafudde rest in peace tusaasira nnyo principal Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okufiirwa embwa ye Dido ne tusaasira abooluganda b'embwa eno maama waayo ne taata waayo kwa amawulire ge nafunye nti maama w'embwa eno yakyali mulamu wadde taata w'embwa eno ye Mukama mbu yamuyita dda ku bijja by'abajjajja baayo so embwa eno ebadde vereroyo eri principal Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era mbu ebiseera byonna bye baamukwata embwa eno teyayogerako na gavumenti embwa ya Bobi Wine Dido tayingirangako nteeseganya na gavumenti kuwaayo Bobi Wine wadde bemanyi gye yeekwese era bambi esigalawo ng'esirise wadde okubira kwa afande enanga essimu nti Bobi Wine yeekwese wano wadde emirundi mingi embwa eno Dido ebadde ng'emanyi Bobi Wine gy'abadde ali so kivulanga NUP yalumiddwa such a royal servant kati kino kisami kyo kiri eri mu ddwaliro kiri mu kuzina bwe kinyenye ebiwato sami nakugamba negate wali agenda kupostinga ebyo ebyekisiru byeweerwaza biveemu omaze emyezi 3 mu ddwaliro mu kifo ky'ogenda okole oli awo yasaamiridde mb'olinda Bobi Wine akupostinge walerabyeko mbega gwe bapostinga sami olunaku lwe bakutuma okubanda weya za principal kuwaya sabigamba nga tonalwala nakulala nti Bobi Wine akimanyi nti olimbega nze Junior nyenda okwogera ekigambo ng'olwedde nayogedde dda n'ebali nze sitegerekeka nze Junior ndi mafia kati waliyo chibanyi nisabigamba ddanga ng'oseka sami oka Junior kalina nnyo propaganda NUP enjagala nekugamba olunaku sami lwe walinnya ku kitebe David Lewis Rubongo yayankubira nalina wange ebiseera byo nalina muloje egundi awo olaba ku bitala by'entinda waliwo kasipaka lyawo we nali nangamba ati ekivubuka kino kimbega kisami kize wano nkiwandiikire kifuna asayiramu ebweru jukira muganda wakyo muganda kisami baali bamuwasizza omukazi gyali bambi era empale kibadde kizooza bulungi ez'omunda gye kyafumbiriwe woyo omukazi so omukyalo oyo bamuzaalawo yima ali mu America wo Texas kiganda kya sami gye kyafumbirwa beera bano omukyalo oyo Kenya ebiseera byo Pastor Mondo ye yali agenda ye Kenya era ekitundu kye kimu bakiyita Westlands kiganda kya sami gye kyajja omukyalo oyo n'akigamba nti nyenda kuwasa kubanga empale zange ez'omundu ozikunya bulungi mwana gwe manya abantu bebweru baba busy they don't have time to wash sami kwe kusigala ku lujja yekka oyo golaba oyo omuvubuka mbega kabisa international malaya ekyo ekivubuka kigenda kyerwaza kisami mbu kikole ebyalumbuye mbu abantu bene yupi bakiwe ssente kwa bandi nnyo baagala kuva mu struggle era abantu bagenda kwerwaza mu struggle nebino byonna Bobi Wine abimanyi nti bandi nnyo baagala kukozesa erinnya lye bakolewo bizinensi struggle bagiveemu abalira sami yamubalira bubi sami agenda yerwaza yatandika na butwa
bapadde obutwa omuntu gwe baadde obutwa alabikirawo ne kale ekyuka osegira omuntu nga bamuwadde obutwa ne kale ekyuka omuntu gwe baadde obutwa tasobola na kwogera tasobola na kukola live omuntu gwe baadde obutwa gwamu amaanyi olaba paniki mu ddwaliro ne mulwadde ekyalya sami oli ekyemisana n'oli ekyeggulo mu sirugwe omulwadde oli olinga kisokomi mmere owoza amalwaliro geno malungi twala eri wali oyagala kulya buli toyagala kukola mbwena batuwa emmere yabwerere amalwaliro ge Dubai kiri omwe kirya buli kiri ku mmere y'abalwadde ate singa mbadde n'essimu eyo Dubai nga manya atwala eddwaliro eryo nange just that boy era abaddugavu bakikola nnyo bwagira gyasula ali ku ovasite emmere sibajja tayina ngadduka mu ddwaliro bamulabirire sami tagenda kuwona kati mbu yali alinze Bobi Wine amupostinge nakuga atajja embwa ya Bobi Wine Dido gye bapostinze nenda bayona ni genia kakati embwa esinga omuntu some dogs are better than people embwa bambi Dido ebadde royo ne bwemba sikiririza mwene yupi nenzikiririza mu loyalty embwa yatulumye nnyo Dido kachiro kisabisa ekijja nange bampostinge era embwa we ino kubanza ino kuba tetujja tuli kumbwa ya Bobi Wine abantu bakyakungubagira mbwa yabwe olumbe terunayita na nnaku bbiri emagere sami asitudde enkundi mulwaki temwantaddeyo era nange embwa yeriwo Dido yaliwo is Dido versus sami embwa ya Bobi Wine eyo Dido nga tugikopeyalinze ne sami people will go with Dido embwa bambi nerwala nebeera olumbe nga lulumye embwa eyo olumbe lulumye Dido olumbe ne luluma Dido wali olabyeko Dido ngajja mu Facebook live Dido oyembwa ya Bobi Wine Dido ye foot soldier asookera ddala nebambi olumbe lulumye embwa nga weeri esirisi ne ono sami sina mulwadde ngajja azina yezinisa obuzina bwanyola ekiwatu ne bona azina emirundi 12 abantu bakitegera olimbega tuli ku Dido embwa yatulumye munzekerize neyo olwaleero njimalire wano I can even cry so tusaasira nnyo NUP olw'okufiirwa Dido embwa bambye badde teyagala bukulembeze embwa teyagala bwa MP ngebeera waawo netula nesirika ate kyenategedde embwa ya Bobi Wine Dido ekyagisirisa kulaba bankwe nga buli ayingire wa Bobi Wine ewenkwe ngemulaba nenyeenya omutwe niga neba nesami nawoze dogs can detect era kati nategedde okuba n'abantu kambeere n'embwa enange yezaawa sami omaze okuvuma principle ogaye Bobi Wine simanya oli mu mbaga ebyasitwago byakulema ate gwe yomo wefulidde mu kitiemu ng'embazzi mbwe ate sitwago ojagala yoyo bebekulu bannakangubi bonna bafulufiga bakutaddeyo principle na amusensing erwati wali mukanga wali muliro mwana gojja kutubulira eyakutuma okubanda we yaza principle kuwaya sami eyo diru kasita yagana gwe ne Katongole Julius Katongole mwali mwino okubuka ekikome mwasanga babi azijjewo you found when the wire is empty ozate babimanyi sabi bagamba ddaba lubongoya nze junior ekijjo okunzisa lugambo lumumamonga era ababukedde bazze wano ne bankyalirako ababukedde nembaga nze ndya ku lugambo nze sina nnyo mulimo gwenkolera government lugambo lwe tulyako nze family yange tulya ku ŋŋambo mupepe ani atayagala General Mozi segera kwe tulya gwaleo abeko nga tulina bye tutunda oba tulina company mupepe so newabayiri byanvumye mu comment
mbosikolanga ku speakirizo otikaye n'otunuulira embwa zino mulowooza olw'okwasamirira tetulina CV nzomanyi kampuni zenkoledde ggwe nga bwe neegoba nze nankolayo myezi 3 myezi 2 wamma nga tebasobola mpisa zange kaze empisa siina era nakola ku speakirizo oti munyonyaawo namalawo neera neegoba mbutakolangayo mwe mutulaba lwakwasamirano mulowooza tetwasoma we are educated ne just nti eggwanga wamma emirimu gyabula tuvula tuli wano ninga tulina kuba mu office tusaba abayeekera bagende nze Junior sina galwanisa government era kyovula nga tuli wano mbibyere okwo ku social media tebyasoma mukwano twasoma ne CV tuyina ffe tukoledde amakampuni ngera tukolayo myezi 3 ena bwe twegoba nawe tulina ne bana abayeekera abatufuga until when they will go away nga maliriza ntwala okusima kwange eri Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Cuucu Musota n'atawetwa Magulu Nnyondo agenda kweza emyaka 3 bweddu ng'ali ku ntebe y'abajjajjaabe Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda His Royal Highness Ronald Muwendo II tumusiima olw'emirimu gy'akoze emirungi omuli okujjanjaba abaana hepatitis B siriimu Obwakabaka bukoze nnyo segera so emyaka 3 bweddu nga Ssaabasajja Kabaka kwali ku Namulonda alamula Obuganda bwe giweze lwatika lwataka olutatungwa gonna manyage nnyiniisi Penegu Abaganda bayina amanya Sekesa gonna manyaga Kabaka kyekirala nyanja tekola ki banange so we congratulate His Royal Highness the Kabaka of Buganda for having achieved 30 years when is governing or ruling or seated on the chair of his grandparents entebe y'abajjajjaabe wadde Ssaabasajja Kabaka ebyo byonna Buganda byetuuse era nkuloopera agabbi gakyali ganje Emmengo ababbi bo banje Emmengo naddala mu kitongole kyo Ssaabasajja Kabaka ekya Buganda Land Board ekyetaaga okukwatamu sebo Ssaabasajja Kabaka ababbi bo bangi era obaka buno Ssaabasajja Kabaka munyambe mu bumutuuseeko nti muzzukulu Otamale Mirundi Jr agati tusanyukira wamu naawe Buganda byetuuseeko neera ebigisomooza bikyali bingi ng'ababbi mu ttaka agaga Buganda Land Board Ssaabasajja nkuloopera mulimu abasajja abasiiwuusa empisa bagoba abantu ku mataka ne beerimbika mu linnya lyo mbu Ssaabasajja Kabaka agambye ettaka lyalyagala naye nga kuliko abantu kakati Abaganda baddewa bagooyingewa sebo Ssaabasajja Kabaka abaami baabo we tubibagamba ne tulaba neemujje muteese baneemujje tuteese ngaga tuli balabe ba Buganda nti obawulidde abo obawulidde baagala kubba ttaka lya Ssaabasajja naye nga siwe kiri twe abantu bano abali ku ttaka tuteese nabo tubakompaseetinge sebo nnyiniisi Ssaabasajja Kabaka gwe mulamwa gwe tuliko gwakulaba nti ab'ebibanja basigaza obwannannyini ku ttaka baleme kubeera basireevu mu ggwanga lyabwe ab'ebibanja balinako amalaalo abamu balinako amayumba tebalina gye badda tubafeeko nnyo kuba nabo bannansi naye munaye basajja ba Buganda Land Board we tubibagamba nga batugulako entalo batuwandiiseeko mu mawulire baagala kubba ttaka wano balina olutalo ne Hamisi Hamu ninga actually bo be basobya obagabane nti Hamu ayagala kubba ttaka ninga ate munaye si bwe kyali Hamu yali mutuufu ne bwagati badde tuteese Hamu naye Muganda lwaki Abaganda twerwanisa lwaki Abaganda twekkakkanya tebabyagala so Ssaabasajja Kabaka nkuloopedde abaami baabo naye ng'ebisigadde badde bitambula bulungi ebyobulamu ebyensoma byo Buganda ebifuddeko nnyo so tusisinkana olulala mweraba pulogulaamu eno gye nkoze muggyemu ebyamakulu ebitali byamakulu mubireke we meet next time.